Nentuuka ne mugamba olaba tokoze kyenkanyi n'omwana ono muteeke mu kisulo, tomulaga nti omusosola, kyokolera bali naye kimukolere mpola mpola. Naye nga bannaye mbagamba ng'omwana tanjagala, ng'omwana asiiba njogerako ku kyalo, mbusimuwa mmere, mutulugunya, mukozesa emirimu. Naye ng'ekyamazima awaka wange tewaaliwo mirimu, ate nga nange mwennyini nali nsobola nali neekolera emirimu gyange. Ng'olwo bano bamaze okugenda mu bisulo nga ye tannagenda. Ng'era akeera ku makya ssaawa 12 awo kitundu n'atambula n'agenda ku ssomero nga talina mulimu nagumu gwakoze. Nga nkeera ne muwayo nusu 10 n'agenda. Bwe yakomangawo olweggulo ng'ayoza ebintu ebibeerawo n'okolako obulalalalawo obutono, ng'era omwana owa bulijjo by'alina okukola nga sinamu buwaze. Naye omwana yafuukira omwana njagala awo nzirukewo sipiidi. Ebyoyo omwana biwanvu, era ku mutima gwange mbagamba ebigambo bino omwana oyo namunyiigira, kubanga okuva we yajja mu nju eyaffe ate emirembe ne gyongera okumbula gye nalinayo mutonotono nagyo ne giggwawo. Nina ke sibanyumiriza mukubeera n'omwami ono, mwami Kimera, nga nkyali eri gye nasooka okubeera. Munange bwe yannyukanga ku mirimu gye yalinga takola, naye ng'abeera nnyo eyo abakozi be gye bakolera, ng'abeerayo nnyo. Yayinanga abakozi abasukka 30 kati ng'abeerawo okulaba abakozi batya bwe bityo, naye nga ye yali takola. Kati nga bakolanga kiro, kati nga ssaawa 12 awo babeera ssaawa nga 9 ku 10 babanga bagenza okukola, ng'ate badda ku makya ssaawa 12, ssaawa 11 awo. Kati wanene olweggulo nga bwe bagenda okukola nga naye aba alina okudda ewaka. Kati oluusi nga amanyi obutadda nasooka n'abeerako eyo mu banne. Kati olunaku lumu era nga teyakomawo waka mangu, nga ziwera ssaawa 1, ssaawa 2, ssaawa 3, ssaawa 4, ssaawa 5, ssaawa 6. Naye nayiva awaka ne ngenda ne mulingizaako mu bifo by'atera okubeeramu nga mulaba alina waali ne banne abamu bwe yali n'abakozi abamu baali tebakoze ku olwo olunaku ne mikwano gye. Ngamba alyoke n'enzeewe wange nezeeyaweka ne neebaka. Kati ziba ziwera 6 ajja. Kati yasanga muteredde emmere mu kiddeeshi awo ng'asooka alya emmere, naye yajja ng'anyweddemukko ng'atamidde. Yalinga anywa naye nga tatamiira, nange mwenyini nnywamu. Naye nga bwe yagendanga okunywa nga nange ampeereza nga nze nywera waka, naye nga anywamu kamu 2 n'addeeka era nga tatamiira. Naye munayekoolo yajja atamidde nga tukola ki, ng'asooka alya emmere, ng'asooka akwata emmere. Kati mukwata emmere tekwaliko fooko nga saagitaddeko, nangamba tekuli fooko. Nannyimuka mu buliri nagenda ndeeta fooko. Kati nali ndi muntu atafukamira, nfukamira naye simala gafukamira. Kati bwe nali muwa fooka era saafukamira, kati mu kugimuweereza bwe nti ndowooza oba yakwata miisi fooko n'egwa. Fooko bwe yegwa mbagambye yali muyombi. Kati nno waneeno ataddemu ate atamidde.
fooko bwegwa ng'atandika okugamba, naye kikazi ggwe lwaki onkasukira fooko? Ssebo mbu olinga awa Kizolo, oŋŋambye mbu kyokka nange nga saakyogerako. Namugamba yino fooko ng'alya emmere ng'amala ng'agenda anaabe ekiyigo kyali mu nnyumba. Dembelio Properties and Associates kozesa omukisa gwa November December weefuniryo akapoloti ekiwawu ku Mityana Road oluvannyuma lwa Kiwawu Phase 1 Phase 2 eri bannange ng'otwala 5 ku 5 ku milioni 3.4 nya kitundu 5 ku 5 omanyi obunene bwebeerako ng'ogitwala ku ssente ezo bannange. Duka bunnambiro nga bwolaba ku screen. Dembelio Properties and Associates banaye kwesa omukisa guno bannange nga nja kukola ogw'okuyigga Dungu ayize Mukama agabudde, Mukama akikoze, Mukama akikoze bannange. Genda bunnambiro mu inbox ya Chala Dembelio. Madamu Dembelio mugambe nti waye bwe mbadde ndabasozi magambye nti olina Phase 2 Kiwawu Estate nga 5 ku 5 ngitwala ku milioni 3 milioni 4 bannange duka. Oyina oyagala ttaka, waliwo awo Bujuuko, waliwo Nsangi, waliwo Wakiso, ku nguudo ez'enjawulo ezifuluma ekibuga. Oyina omukisa okufunawo poloti kw'ozimba amakaago, oyagala ettaka kw'oteeka bizinensi nga zi farm, bulimi, oyagala kuteeka maduuka, kuteeka za apartments, oyagala kwebuuza ku nsonga za byapa, Dembelio Properties and Associates bakulindiridde. Ku screen nga bwolaba ennamba zizo ziri 2, Madam Nancha Beatrice kulwa Dembelio Properties and Associates. Ng'alya emmere ng'amala ng'agenda anaabe ekiyigo kyali mu nnyumba. Naye yanaabanga bw'ayomba. Nga bw'ayomba namuddamu ebigambo byalinga 2. Naye nsirika nze bwe yayombanga ennyo. Ng'asirika. Nga kati bwe nasirikanga nga naye oluusi abivaako. Naye kanaye kolo teyabivaako, nasirikanga tabivaako ng'agenda maaso na kuyomba, mbu mukasukidde fooko, muyisaamu amaaso. Ayogera ebintu bingi naye nga ku byonna byayogera nga tekoliiko kituufu n'ekyo. Alikula ekituufu n'ekimu. Kinebeeridde bagamba nti omwami ono yali muntu atankweka ssente ze. Nawe yabanga ne ssente mmeka oba mmeka kuba yabeeranga ne ssente ezisukka mu bukadde nga 5 awo nga zisukkamu okudda waggulu. Nga ssente zaaziteeka awo wemba ndaba oluusi najja n'azinteresa nenzitereka nansaba nga kumpolampola nga zansaba ze nooti nga bwe bityo. Kati ayomba bw'anaaba nze ndi mu buliri neebase neebisse mpulira ngenda okulaba alemeddeko okuyomba, eddoboozi yitandise oyitamu. Neŋŋamba kinaava nnyimuka mu buliri nenteekako ekiteeteeyi awo nenkwata n'esweta nga ndaga wasa wano 6 nga ngenda nkonkone mwannyina. Waliwo awo mwannyina eyatuli awo nga twawula bisenge nga tubeera naye awakayo wamu nga twawula bisenge nga njagala ngende konkone mwannyina nyingire omwo neebake muviire bannange. Olwava Kasanda banga nkutte esweta oba muli yalowooza akisaamanya. Ngenda okuzza nti amaaso mutunulako nga yenna ajjudde ebyovu naye nga yeesibye ettawulo. Kyenava nziruka. Bannaye omusajja yangoba. Omusajja yangoba ekiro ekyo nga yeesibye ettawulo angoba
Mbanziruka nziza nti amaaso ntunuluma gwe twali tubeera waliwo ennyumba nga ziri kumu. Kati namubuulirako mu nju omwo. Kati wali nga sinamubulako nazzaabwe nti amaaso mutunuulire emabega ndabe oba andi wala nga tawula agikutte mu ngalo adduka ali bwereere. Nange nga adduka ali bwereere tawula agikutte. Ne mbuyira mu mayumba omwo ne ngenda waliko sisita wange okwo ne ngenda ewa sisita ne neebaka ne mukonkona ne neebaka eyo. Enkeera ne nzirayo ewaka ne tubitulamu awo ne muganda we n'amugamba mbu namukasukidde fooko. Namukasukidde fooko mbu ate bwe yaŋŋambyeko ne nnyimuka mu buliri mbu kati nabadde ndagawa. Ati ne mmubuuza wabadde ongoba ng'ongobera ki? Muze nabadde nkugoba nkozze mu nnyumba naye nabadde saagala kukuba mujjukire baamunyumyangako nti akuba abakazi. Kati binano byennyumya olwo nga tumaze mu bufumbo emyaka nga tumaze zaala omwana waffe owokusatu. Emyaka gyali ng'omukulu yali amaze oweza emyaka nga 8. Gyali giweza emyaka nga 8. Eyo saga weegwirawo. Kati munnange olwo nga luggwa. Kati munaye mukubeera n'oyo omwana omuwala waaliwo omukwano gwange. Mukwano gwange oyo munyumyeko mumaleko eyo naye omboozi oba eri bandala. Kale kuba mweno sitoola alina wagenda okugira. Kati munnange oyo omuwala ono omuwala waffe ono gwe nasaba bandeetere. Omuwala taata waatuuka amwagala. Bannaye ate bwe yamwagala yayitirira. Omusajja yayagala omwana n'antama butami ate. Munnaye kasooke maliza omwana oyo omuwala. Omwana oyo omuwala twatuuka ekiseera nga namuvaako nga sikyamutuma mulimu nagumu kumugamba ati nkolera kino wabula nga tubeerawo bubeezi nga bali abaana abalala 3 nga tebalina buzibu era bo nga tukwatagana bulungi nnyo. Kati oyo omwana njagala munyumye ye muveeko. Kati oyo omwana omuwala oyo natuuka ekiseera nga sikyamutuma. Kati nga ntuma baana abalala kati oba kyatuuka ne kimunyigiriza nga bwe ntuma bano eno nga agenda nga abasanga ng'eri mu kkubo n'ababuuza maama abatumye eki. Ne bamugamba n'abaggyako ssente. Ye n'agenda n'akireeta. Kati nga bw'akireeta nga ye mwennyini ajja gyerera nga maama oba tugeze essukaali wuuno oba kyonna kye nabanga mbutumye ku dduuka oba oli awo ekitaabeeranga waka. Kubanza ebikozesa nabiyinanga ewaka mu bungi naye ng'oluseera nga mumanyi nga bisobola okuggwaawo ate essaawa eyo ng'ekintu okyetaaga. Kati omwana nga oyo omuwala ng'akola bw'ati nga simuvaako. Ng'era awo kati bwe nalekera awo mutuma njuke nalinga mutuma nga tayagala era nga mutuma manatu nga takola kimugambye. Kati ngamba kandekera omwana ono mutuma. Kati bwe nalekera awo mutuma munnanga ate omuwala nga ogenda ova mu buliri ng'akeera nnyo n'aleka banne bonna mu nnyumba. Ye n'akola emirimu nga teri amulagidde. N'asiimula ennyumba yaffe yali ya tailors. Nosanga ng'ennyumba etemagana kuba bali abalenzi baasiimulanga naye nga tebinyirira bulungi nga bumanyira abaana abalenzi. Kati oyo omuwala yali amaze okuyiga obulungi emirimu. Buli omu yenna ajja ku dduuka akugamba blankets zaaddiba leero njagala balaga nti blankets tezaaddiba.
Blanket kyekintu kyotwala nobeera nakyo emyaka 10 n'okusoba n'okoowa n'okigaba n'abazzukulu ne bakikozesa. Kasita oba oguze original blanket original, tunula ku blankets zino bwe ziti. Blankets zino ogikozesa emyaka n'emyaka esigala ng'eringa bweri. Wano ku Masses Quality Beddings osangako blankets eziri original. Banange tuyina blankets ennungi. Ate wano ku Masses Quality Beddings tubeera ne blankets zonna n'ebbeeyi zonna ne qualities zonna. Nze omuntu akugamba amazima n'enkwawulira n'enkugamba kasitoma olaba eno blanket y'original, ono blanket ono si mulungi ojja mwozamu emirundi 2 afe. Kati munange tuba nabyo byonna mujje mutuwagire. Kati ngo babuuza yiira era ani asiimudde ennyumba n'enyirira nti gundi neŋŋamba mu mutima n'empuuna neŋŋamba nalinga mutuba nga tayagala ng'agamba mpomubonyaabonya. Nemeraawo naye bwentyo kati oyo mwana yatuuka ekiseera munnange ng'omwana tetwenyega nga tambuuza, banne bakera ne babuuza maama osuze otya, ye nga tambuuza. Oyo omwana omuwala n'atandika otteeka mu bali empisa embi mubalekerawo okumpita maama. Naye bali abaana baali baakuzibwa bulungi kyenyinza okugamba ate nga baali balenzi. Naye munaye bo tebaakikola kuba nakati nanobayo naye abo abaana abalenzi bagira ne bankubira ne bambuuzaako. Kati ono omwana omuwala munaye atuuka ekiseera ng'agamba oyo taata waabwe n'omwami wange mbunyenda. Mujjukire omusajja ono yali wa safaari ng'amala wiikisi 2 wiikisi 3 nga taliiwo waka. Ng'omwana atuuka amugamba mbu nyenda. Kyesaamanyirawo mangu ago. Kati waliwo omukwano gwange oli gwe nabagambye obanyumizaako. Omukyalo oyo yali mukulu ddala ku nze. Nga mukwano gwange ate nga neiba wange. Kati nga wobeera ewange olengera ewuwe bulungi nnyo, kyonna ekiba kigenda mu maaso. Ate neweera ng'olengera ewange. Kati omukyalo oyo nga yali amanyi bulungi bba wange kubanga bbaawe baali bakwatagana n'owange mu bya bizinesi. Ate nga bawituddira omuziro ogumu nga tweyita abaaluganda. So enkolagana ennungi yaliwo. Kati yangenda nenyumizaako oyo omukyala. Kati mukusisinkana ono mwami wange. Oyo omukyala yali yalaba dda. Ono omwami wange mujjukire eno gye najja okubeera. We wali ono omukyala bongo omwami baamulaba alaba dda. Naye nga ngenda ne munyumizaako ne magamba naye nkubuulire. Musajja ntamye okuyomba, musajja ayomba. Kati agamba mbu ndi mwenzi, mbu nina abasajja. Ebintu byatandise okuŋŋamba. Omusajja yatuuka ekiseera ng'ewaka yalinga nkubira essimu n'aŋŋamba nzija. Ng'agikuba kwola oba enkeera nti enkeera nzija oba ku lunaku lwe ngenda kujja. Yatuuka ekiseera munaye nga takyakuba ssimu ng'agwa bugwi oba oli awo ssaawa 4 za kiro, ssaawa 11 za kumakya, ssaawa 9 gwa kiro. Kale egyo emirimu gye yali akola ng'atambula obudde bwonna ng'asobola okutambula. Kati ng'agwa bugwi oba oli omuweebase ng'owulira akonkona nti nzigulira awo. N'omugamba lwaki tonkobera ssimu?
ndi essimu yaki toyagala kukwate n'abasajja bo naye nga nze gwabigamba nga kituufu kiri nti sirina muntu ankwanira, sirina muntu gwenjagala. Olwo tutambudde tuweereza emyaka gyaffe nga 9 atandika okumpita omwenzi. Kati nga ngenda nyumizangako oyo mukwano gwange namugamba naye omusajja ono atamye, kale namunyumizanga ebintu bingi ebinnuma ku mutima. Naye ngoba oli awo omwami wange ono ng'akuba essimu nti maama gundi oli luddawa? N'omugamba ndi waka. Nti oli waka okakasa? Nti ye ndi waka. Kati oba oli wakampa ku mwana ng'okwata mwana yenna ali awo kumpi ng'omuwa ku ssimu. Ekyo nno ekintu yakikolera ebbanga. Ne ntuuka nga bw'akuba essimu nga nze sikyagikwata nti alo nga njiwa mwana kuba nze bwe natambulanga nga siba waka nga simugambye. Nawe nabanga ngenda oba ngambye nti kati kangendeko ku kyalo ekiddako ebityo olinako byenjagala ngenda ku supermarket weewatyo nga mmala mukubira ne mugamba ewaka nno siriiwo ngendako wano. Kwegamba nenva ewaka nga akimanyi. Nami yatuuka naaba nga takyanzikiririzaamu. Kati nga nange bwakuba essimu ngamba gundi kwata essimu tatawo wono. Kati ekyo nakivaako nga takyakimbuuza. Ekyokuba essimu nambuuza mbu oli ludda wakati oli omukyala mukwano gwange naye emikwano abalina emikwano mugikubemu ttooki nga temunnaba gyesigisa bya buziba nnyo mugikubemu ttooki. Munnange ng'oyo mukwano gwange ye yamukubiranga essimu n'amugamba mukazi wo ndabye alinnye booda agenze. Naye ng'ekituufu nabeerangawo ewaka nga siina nze nali muntu atatambula. Ng'era nze osobola okujja waka ewange emirundi egisukka mu 5 n'otansanga wabweru. Nga Eva mbeera mu nnyumba ate mu kisenge. Nga nze sitambula nga siina na mikwano yekka omukazi gwe nali nninanga mukwano gwange. Era nga wemba nvudde ewaka ngenda ne ntuulako kewuwe ate bwe yayinanga emikwano mingi ye. Kati nga bwe ngenda ewuwe nensangayo abantu 2 nga mmala obabuuzaako awo ne ntambula ne nzira ewaka. Kati nga ate bwe ngenda ne musanga ng'aliwo yekka ng'awo ntuula ne mmalawo n'essaawa ennamba nga ntudde. Munnange ng'omukyala amugamba nga buli kye namunyumizanga ng'omukazi akinyumiza omusajja ng'oba oli awo ng'omusajja wange yatasirika wamma wookimugambira wakizza ng'akukubira essimu ng'akugamba. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamuemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesubwa mu nsika ya furniture. Oba olusemba muyomba ng'ayomba ndaba wagamba wankoowa mbu ne bwenzijja ewaka kwanagamba ne bwenzijja waka tokyayagala nzijja nawaka mbu oyagala ndeete byendeeta mbiteekaawo nkyukirewo ŋŋende. Kati byonna nabigamba mukwano gwange nti wabula mpiira njagala omusajja ono abeere nga otuuka beeta watya waka asaawo byandeetedde atambula agende. Antamye ayomba nnyo, musajja yali ayomba. Ng'oyo mukwano gwange agamba ng'omusajja embu nno nina omusirikale ajjaawo ewaka bannange nga simuyina nga n'emikwano gye nina siina mu musirikale.
ng'agamba omusajja nti nina omusajja abanja omwana. Banaye nga sirina muntu abanja mwana, mujjukire omwana oludda ayinamu gwe yeegaana. Kati nolwo nalwo nga lufuuka olutalo. Wano nakugambanga nti oyo omwana si wange, kati baŋŋamba nti omusajja ajje wano ng'abanja omwana. Naye ng'omusajja mubu nali ndi awo kati okumanya nti noyo omukwano gwange yamugamba, mulamu wange oli yeyaŋŋamba naŋŋamba naye maama gundi omukyala gwe bayita gundi omumanyi konzeeyi nti omuyita otekunze mukwano gwange. Naŋŋamba okimanyi yagamba baawo ebigambo. Okuva olwo ne mwesalirako ddala oyo omukyala, omukwano ne gugenda gufa mpola mpola, sirina kye namunyega kyonna, wabula namwesalako mpola mpola. Naye nga tuwogera nga ngendayo ne tunyumyamu naye nga sikyamunyumiza nga bwe nali nyumya naye. Kati noono omwana omuwala ono muwala waffe, muwala we oli gwe nabanyumiriza gwe baleeta ku myaka 13, nga naye agenda n'agamba taata we bwampulira ku masimu nga njogera n'abasajja ekiro. Mbwe era sisula waka, mbwe waka nvaawo ne ngenda nkomawo ku makya baganda bange nga wano guno omukutu tekuli kulimba kyesinga okumanya, twogera mazima. Nga sivaako waka nti ngenda kusula wantu ng'omwami wange tamanyi watuufu wendaze. Era we nabanga nti oba ngenze mu kyalo oba ngenze mu kufiirwa kw'abantu abalala kusulayo, nga mmala tegeeza mwami wange era nga ye mwennyini yampa ne transport. Naye ng'abaana bamugamba, omwana oyo ng'amugamba bw'atyo. Embeera eyo etandika okunyiga, emirembe ne gimbulira ddala, bannange emirembe gyambula. Mutima gwange n'enkyuka. Wadde omusajja oyo yali nga muyombi, naye tetwafunanga munnange obudde nga tusaaga, ne tuseka, ne tunyumirwa ng'obulamu butambula. N'ogamba kale singa bulijjo abeera bw'ati. Naye ng'ekyo kyabeeranga kyakaseera buseera. Ng'ayinza okujja waka mu wiiki gy'azze okumalawo ne muteesaamu ennaku 2, ennaku ezisigadde 5 nga tewali kuteesa, buli omu anyeegedde munne. Kati ekiseera kyatuuka, embeera ng'etambula bwetyo, ne mpulira nga nno obufumbo kati olwo nga tuli mwaka nga gwa 9, obufumbo bumazeemu emyaka nga 9. Kati mu biseera bya COVID natuuka n'envaayo eno n'enzirayo eri gye nasooka okubeera, kubanga yo COVID yali nga mutono nga tabanyiga nnyo ng'eno gye nali. Ne tugenda n'abaana baffe. Kati okusinziira ku mirimu gy'ono omwami baali tebabagaana kutambula, ng'atikka abawe bantu nga bamukkiriza oteekayi okubeera mu kidduka kye ye n'omulala omu n'abantu abalala 2. Kati bwe twagenda eri n'abaana nga nze ntera okuvaayo naye ne tukomawo Keeno, ne tubeerawo ennaku ze tubaddewo ne tuddayo. Oluusi ne nzijja nzekka ne mbeerawo, oluusi naye najja yekka bwe tutyo. Kati olunaku lumu omwana nno we waava obuzibu ne nnyiga ne ŋŋamba kati olwo ne ŋŋamba kati we kuba kuva mu bufumbo bonna eno essaawa eno kambuveemu. Kati olunaku lumu nzija nvaayo eri ye mulekayo nzijja eno ewalala gye nali mpangaalira nga nina okgenda mu kyalo. Kati we najja nayitawo buyisa wakaawo ne mpiikingawo engoye ne ŋŋenda mu kyalo saasulawo. Mmala mu kyalo nkomawo
ntuukira wano awaka nsulawo olunaku lumu. Nziramu nninnya. Nzirayo eri gye twagenda okubeera mu biseera bya COVID. Naye nasanga ennyumba nga nkyafu, ng'ennyumba omutabeera bantu. Ekituufu kiri nti ennyumba saagirongoosa, obuliri bwe nabusanga bwe nabwebakamu. Kati nayina wali wabulayo nga wiiki emu. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana ow'obuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Kati nayina wali wabulayo nga wiiki emu. Abaana badde ku ssomero kuba kyenyerabidde bagamba nti abaana baffe baneeno bonna olwo bali baweza abaana 8 bonna nga twabateeka mu kisulo. Kati nga nina essuubi erigamba nti kati wenava ne wakasalongosa nnyumba nga ngamba kasa ngenda kudda mu wiiki ng'emu ntwala abaana ku ssomero nga mmanyi nze ngenda obatwala ku ssomero. Awo ndyoke nnongoosa n'ennyumba. Kati munnange obadde okw'abaana ogenda ku ssomero ye mwennyini ye yajja atwala abaana ku ssomero ng'ajja n'abaana bonna nga nze andekayo eri nga ndeka mu mirimu okusasula nga ndekerawo ssente z'okuwa abakozi. Amanye emirimu gye omukozi buli waba agenda okukola obaako ssente z'omuwa okugula byagenda okukozesa ate bw'akomawo era ng'olina omusasula. Awo wennyini ng'akomyewo okuva ku mulimu. Yali akozesa abakozi bangi ddala eyo 30+. Kati ng'abandeseemu kwaliko manager bamanaginga naye nga manager nze ate amala kwebuuza ku nze kino nkikoze nti kino tekiriiwo mpa ssente ngende nkigula ono muwe kino weebityo. Kati n'abindekamu najja okutwala abaana ku ssomero. Mujjuke naleka ennyumba nkyafu saagirongoosa, obuliri nabwebakamu ne sibulongoosa n'okuwala saabwala ge mazima. Ndi mukazi muyonjo naye kwolwo nakola obukyafu bwe saategeera bannange era ekintu nga kinajja okusaanyaawo emirembe n'obulamu bwo. Oba ngambe ntya nti olaba ekintu nga si yenkolayo naye kwolwo n'okikola. Kuba nze ndi muntu omuyonjo era ayagala ekintu nga kiyonjo. Wakubeera awantu awayonjo naye kwolwo simanyi bukyafu gye nabujja nensira mu buliri nga simaze bukebero besuuka etukula oba eddugala ne mbuvaamu ne sibuyala nendeka n'ennyumba nga nkyafu. Kati omwami ajja atwala abaana ku ssomero atuuka ewaka mujjuke nali naakavaayo wiiki emu. Yali asuubira okuba nti awaka awo wayonjo, nnyumba nnyonjo, obuliri buyonjo. Atuuka mu buliri nali saabwala. Kati ye mbu nze kye simanyi asanga essuuka
nga zisazisaza ebipampya. Ebipampya nga wona agamba nti wano esuukisa za magondogondo ye. Nze gesaalaba kuba ekituufu kiri nti nakomawo bwe nali nva mu kyalo natuuka kiro ne neebaka ate nenkeera nnyo ne nva mu buliri ne nninnya ne neeyongerayo. Seetegereza buliri bwo bwali bufaanana butya. Omusajja teyaŋŋa nga ye obwongo bwe nga bumugamba mbu nze nabaddeko n'abasajja mu nnyumba mujjukira zampita omwenzi. Era zaŋŋamba nti bamugamba ndeeta abasajja mu nnyumba era bamugamba sisula waka. Munnange ng'akwata ssuuka ng'azikuba mu ddiiro ng'akubira muganda we ayita oli mukwano gwange. Kati oyo mukwano gwange we yamuyita mukwano gwange najja ne munne omulala ne mukwano gwe omulala agamba ayita taata gundi ampisa naye oba ŋŋamba ki jangu omperekere bo ne bajja babiri ne muganda w'omusajja naye najja be bantu basatu n'omwami wange n'abaalira awo essuuka nga tanaabalira ssuuka bino bannyumiza binyumize. Kati n'abagamba naye nomanya kibampisiza nti nedda buli kye njogera ku mukazi ono abantu bonna bamuwakanira. Nga sinaba kutuuka eyo bwe nabeera n'omusajja ono eyo lyonna ebbanga teyankubako. Bamwogerako nti akuba talabirira waka biki bitalabirira mukazi bannange saabirabaga. Ekintu kyokka kyali kyakuyomba nabutawa mukazi kitiibwa. Ye muntu atawa mukazi kitiibwa ye muntu alina ombwa, ye muntu awoggola, ye muntu atamanya nti wano tuli mu bantu siiboggole, wano ndi mu baana omukazi simuvume. Nga bwe kijja nga kyakuyomba oba oli mu baana oba muli nkuba omutambula oba oli mu bantu banaye nga ajja kuboggolera nga ajja kuvuma ajja kuyita ekikazi ajja kuyita atategeera nga kale nga tawa mukazi kitiibwa. Ate nga nze embeera zange ndi musirise bigambo byange bitono ndi muntu eyeewala okutandika olutalo naye nga sinaba banyumiza wali eri nga amaze oyita abantu. Omusajja ono yajjanga wasa abakazi ab'enjawulo era awo wakati yajja n'awasa omukazi omulala nenfumba naye awo era kati eri nali mbeera mu kusooka oyo omukazi gye yali abeera. Kati ngenda okuddayo awo mu biseera bya covid ng'oyo omukazi yanoba yagenda naye kano mbadde sikabanyumiriza. Omusajja ono yawasanga abakazi ab'enjawulo nga abeera nabo myezi 3 myezi 6 ne bagenda naye ng'ekibatwala ekyasinga nga okubatwala kwogera ku nze nga ye kasako kwana n'omanya nti no gyendi bino abakazi beekozaakoza n'omugamba nno taata gundi mukazi we yankubidde essimu n'anvuma, mukazi we yakoze bw'ati ng'ajja kukwata emiggo akube oli omukazi amugambe wanjagala okimanyi nina mukazi wange katambula onviire. Ng'era abakazi abo yakwananga nga tebayisa linnya lyange mu kamwa n'atabakuba miggo. Kuba nzijukira omukazi omu yasanga ekifaananyi mu nnyumba ekyange nambuuza ono ye mukazi wo nga mubi ono wamwagalako ki? Awo wennyini yakuba omukazi emiggo era n'amukasukira ebintu aweeru n'amugamba genda gwe tojja kusobola, bw'oba oyagala obere nange toyogera ku mukazi wange. Kati eyo credit nali nagifuna nga tonjogerako n'atakutimpulira n'atakugoba. Kati era ngenda okuddayo eri wali wabeerayo omukyalo pa munaabitegeera naye ng'omukyalo yanobye kuba natuuka n'awasa omukazi n'enfumba naye
kyalo yote yazaala nakati gyali naye tazaala yajja azaddeko naye kati omwana yabula munnaye bwe yatuuka eno. Kati omukazi oyo yali anobye naye omukazi oyo yamukubanga nga nze gyendi eno nga nze tankuba era ng'abantu bamugamba naye oli mukazi we nga yetuwiranku nti amukuba naye bano abakazi abalala lwaki bba abakuba naye nga nze kitankubyanga nalinga musirise nga bwe ndaba atandise olutalo lwe nga nsirika oba nga nvaawo awo waali nga nfuluma ebweru wabanga misana oba bwawabeeranga budde bw'ekiro nga neebikambuliri nga nsirika paka nga akoowa nga alekeraawo. Kati oyo omukazi yali emboozi oyo omukazi nayo mpanvu. Omukyala oyo yakyuka nga nampita omulogo mbonze ndogo omusajja nze namugaana okuzaala. Nze mukubisa emiggo buli wanjogerako omusajja nga amukuba era awo mukunopa okwo yali anobye yajja n'atuuka omukazi oyo nga yeekubye emizimu ng'agwa eri n'abologa natandika ovaamu amaloboozi, ffe tuvudde gindi gundi yatusindise tatwagala mu bufumbo ng'olwampoolu ayogera amannya gange mbunze nsindise amajiini gamuliko era yatugaana n'okuzaala biki kati lumu emizimu mbu gyamukwata egyo gyeyeekubyanga. Omusajja n'akwata kibooko n'amusabula n'amugamba kati kanjikube oba emizimu kanjikube n'amukuba kibooko emizimu ne gyamuka oba gyalingayo nze naawe kubanza omukazi saamulogaako mu Katonda mu ggulu saamulogaako saamulinako kubanze mujja wange tankanga mbeere eyo mbeere wange nze siddanga kaawo omusajja n'akwana n'ekyakyala mbolokwa omusajja yakwanye nneme okulya simanyi mbuwa emmere nneme simanyi mulumbe muvume simanyi omusajja ajje waka muyombese nze ebyo sibiriiko. Omusajja mmanya nti akwanye neesigala nga mukolera buli kimu kye nina okukola ng'omukyala. Siba ku bakazi be bakwanye saagala na kubamanya era sitabona wadde omulondoola. Kati oyo omukazi nga agitandika ng'okugamba mbu nonze muloga nabadde manya emboozi nateba empanvu naye maama ensuseeko naye mukama ampadde endowooza ekisa simanya oba byennyumiza binaakwatagana. Kati oyo omukazi atuuka okunoba era yali agamba mbunze muloga muganya okuzaala ne bayomba nnyo n'omusajja omusajja n'amubikka emiggo n'amukasukira buli kimu wabweru ensasagge yali wali ku kyalo baaginnyumiza n'amukasukira buli kimu ekyalo ne kikuŋŋaana n'amukubira emiggo wakati mu bantu. Pati omukyalo oyo n'agenda naye yamala n'akomawo nga wayise ebbanga lya myaka 2 ne baddiŋŋana naye ng'ekimukubya kwogera ku nze era nga nze takuwasa takukwana n'ontegeera nti gyendi n'onjogerako kyo kyonka yakigaana ng'akukubirawo n'akugamba oli mukazi wange wansanga naye era nga wabeera mu bantu anjogerako ng'omuntu omulungi ennyo era ng'agenda n'agamba oyo mukazi wange bw'aligenda siriddamu kuwasa mbonze era ng'agenda n'agamba oyo omukazi sisobola kumugoba okuggyako nga ye yeetutte yekka naye nze sisobola mugoba. Kati kamazeeyo wali eri ku masuuka
kati munanga amasooka ago nali siriiwo ye ali eno nze ndi eri gye nabagambye nali nagenda nga covid ezze kati nga yavudde yaze kutwala bana ku ssomero asanze essuuka ziriko amabalabala ayise mukwano gwange ne muganda we abantu basatu mukwano gwange yaze ne mukwano gwe ne bajja n'abagamba bwe mbagamba omukazi ono byakola abantu bawakana bonna bemagamba nti omukazi mwenzi abantu bawakana bagamba omukazi tasobola era bangamba mboyo omukazi kaali nnema siridda mufuna mukazi kakati leero mukutte bubuno obujulizi nti omukazi ataliiwo ate omukutte otya ng'ajja yesooka ng'agibaalira wansi ng'atandika kubagamba biki ebyo ebiri kusooka ago nkisabike ntya naye tekijja ago si mazzi ago wano eno wano we basaaka bina wano we basaaka bina ebyo nno wano eno olaba biri wakati wano akabina we kabeera muwakana mukazi yaleese omusajja mu nnyumba kubanga yabadde yakava eno munange olwo nga luggwa nze byonna ebyo bigenda mu maaso nze sirina kyemmanyi naye kyekintu nali nagumira bingi omwana oli omuwala okumpisaamu amaaso era oyo omuwala enkwatagana yagaanira ddala taata we nga newamugamba otya ye omwana tamugambako nga naye abiraba omwana byakola kubanga oyo omwana bamutwalako newasengaawe n'amuyisanga nze we yali ampisa kati naabanga talina wayinza kubeera wala era alina kubeera wano nemugamba era oyo mwana alina kubeera wano baakolaki oba bakolaki wano waabwe era waalina okubeera oyo mwana era nga wali nga ye enkwatagana yange naye yafiira ddala buli omu alaba bulabi munne kyokka nga tusula mu nju emu kati ebyo ebyamasooka byonna bigenda mu maaso siriiyo sirina kyemmanyi omusajja yandise eri ku mulimu n'abakozi be mba ndyawo ng'essimu ye neevuga eya mukwano gwange ngamba mama gundi mama piisi nti wange bino waabitegeddeko nti biki okimanyi paawo mbadde ndyawo nampita ngenza okutuuka nga waliyo ne muganda we n'atuggyirayo amasuuka n'atugamba waleese omusajja mu nnyumba n'atulaga ebipampya bannanga ebipampya byavaawa ekituufu nange esooka najja nenjirabako ng'esooka eriko ebipampya nze simanyi gye byava ennyumba yali tetonya tukufe tekuli afuka ku buliri ekintu ekyo nakati nkyebuuza munnange bwe tutyo omusajja nga mbunye ekika kyonna nga buli omu agenda amukubira essimu nga bwe naleeta omusajja mu nnyumba ate wagamba abantu bampolereza ekyo ekintu kyanyiga kyakyusa obulamu bwange olwo nno twali tutambudde ng'emyaka tuwezezza 10 bweddu mu bufumbo waliyo abantu bendaba eyo ku social media nga bagamba ng'omukazi waweza emyaka 10 mu bufumbo kyo kiyinza okukunobya bannange waliyo ekintu ekijja kikutomera n'ogamba kambiveeko nze nabeerange wakaawo nga mpiira saagala vaawo nze yenza omuntu ayagala okubeera omufumbo ebbanga lyonna njagala nnyo obufumbo nga bw'okiwulira naye ekyo ekyokumpita omwenzi ate n'atakomoko n'answaza kyampisa bubi nnyo gati munnange oyo mukwano gwange amala okuŋŋamba ebyo
mba ku ssimu mala nkubira omusajja mugamba ssebo bino bye mpulidde biki nga mbuuza biki ngamba munyumiza nangamba nze sirina kye mmanyi nemugamba toyisa abantu n'obalaga amasuuka n'obagamba bwoti ne bwoti nangamba ekituufu kiri nti nange nsanze amasuuka nga galagira ddala nti wabeerako n'omusajja ate obadde wakava eno obadde wakava eno ewaka naye ebyo bireke nemugamba ku ssimu nemugamba yanguwa okomewo nkukwasa essente zo ntubale ebitabo byo ntambule nkuviire woba ng'eyolyesa kw'otuuse olwo nno nga yakutedde amasimu agakubidde baganda bange agakubidde basenga bange agambye buli amumanyi nga bwe naleeta omusajja mu nnyumba nendeka nga sirongoosezza buliri naye nnyongera obagamba nti nali siinayo wadde omuntu gwe njagala n'ebikyafu ebyali ku buliri simanyi gye byava okumanya sitaani ono nga anaakuyita nga anaakusuula atema ekkubo buli wantu wonna n'akuteeka ku ttaka munnange nga ŋŋamba omala omugamba jangu kukwasa ebintu byo tubale ebitabo nze ŋŋende nga ŋŋamba nakugambyeko nti nogenda enkeera ng'akomawo bwe yajja nga tubyogera kawe yasanga nze napaakinze nadda nno ssebo nga nasibyemu dda ebyange nga napaakinze dda biri awo nambuze byate nga biki ebyo ko nze nkweyisanga nti nakugambye ŋŋenda erisa ly'otuseke ly'okumpita omwenzi kisuuse we kyandikomye kireka tukyasobola kubeera ffenna mujjukira ze nga ayomba nga nakuwa okuyomba kwe nga nakukoowa naye nga kuko nga tekuyinza kunnobya nga ŋŋamba kuyomba tekuyinza kunnobya nakino ekintu kyannuma kuba gye emyaka 10 gye twamala saayendako saayagalako muntu yenna wadde okugamba nti oba nkuula omuntu sajja nkwanye nti mukuule nze mbagambye ndi muntu eyeekuumira ennyo awaka siri muntu atambula njagala nnyo okubeera ewaka munange bwe yajja ng'ajja nga tubyogerako awo ng'afukamira yayita kikolanga nako kubanga ebbanga lyonna lye yasobyanga nga ye teyeetonda kubanga awo wakati yazaalamukko n'omwana omulala omulenzi byonna nga talyetonda ng'omukwatira ku ssimu ng'ayogera n'abakazi n'omugambako n'aboggola n'akugamba kale gambagala njabba agayira ddala nga tali kwetondera naye koolwo nze gwagamba omwenzi eyaleese abasajja mu nnyumba mugamba kaŋŋende ate afukamira neetondera era yajjangulidde waliko ekiteeteeyi ne sikaati ne bulawuzi abireesa neetondera nneme kugenda awo nno we n'agamba gwe mukazi antegeera gwe mukazi ayinza okubeera n'abaana bange n'otababonyaabonya abaana b'otazaala kati ogenda abaana bagenda beera naani yayogera bingi nemugamba ŋŋenda nalemerako nemugamba kale mpamu wiikisi 2 ngende mu kyalo nja kudda naŋŋamba ogenda naye engoye ozireka kwanze yengoye ngenda zireka naye mpamu wiikisi 2 ngende mu kyalo mpumulemu
nga mpulira obwongo bwetooloola buti, nga mpulira obusungu, nga mpulira saagala mutunulako. Nampa ssente awo ne ngenda mu kyalo. Omusajja ono ye muntu gwe bali bagala ennyo ewaffe eyo. Kale nga ye musajja afaayo, ogenda mu kyalo nakolera shopping wadde togenze, n'aweereza waka ebintu ebitibo. Ewaka mufiiriddwa, kino kiri kuba olunaku lumu nafiirwako muganda wange. Omwami wange ono n'akola kuziika kwonna ng'omuko. Kati kulediti yeke eziwera yali aziinayo, ng'era toyina gw'oyinza kumunnyonnyola, ng'abamu baali bamumanyi empisa ze, naye nga toyinza basiigira kifaananyi kituufu gwe ky'oyitamu. Ne bakkiriza nga bagamba bugambi tuula, tova wa musajja. Kati munnange nagenda ekeeka ne mbeerayo wiiki 2 ne mmala ne nkomawo. Naye ng'obwongo bwange bwagenze dda nga bwagenda okuva ku olwo lwe yakola ekyo ekintu n'answaza. Kale nawulira nga nswadde nnyo. Ng'obeera buli omu akkubira. Omusajja yagambye bw'ati, omusajja yagambye waleese omusajja mu nnyumba oli n'akunenya. Naye nga n'ebyakunenya tabimanyiiko. Kati awo ne ngamba nkoze nti okuva waka wano ekimala kimala. Ekintu kyantamisa. Omusajja nempiira nonga mu kyayi ebya ddala bannange. Ate waayita mmeka ne mugamba olwo COVID yali aweddemu. COVID yali aweddemu. Ne mugamba njagala kugenda ku kyeyo. Nangamba ogenda ku kyeyo ate abaana. Konza abaana tujja bafunira omukozi. Bwe ntyo netandika process ey'oku kyeyo. Neyitamu mangu awo myezi gyali 2 nga biiseemu nga ntambudde. Naye ng'ekindeese nnobye, saayagala kunoba kuva waka kugenda walala atuukirize luli olugero olubadde lugamba nti ngenda. Nagamba ka ngende ewalala gy'atamanyi nti nsobola n'okufuna omusajja mbeera eyo nkole. Bito ne ntandika nenzija ku kyeyo ne nkola ne malako emyaka 2 nenzirayo e Uganda. Nenzirayo ewaka nenzijjayo ebyange kuba nabigobako ng'era ndi waka awo n'ebintu byange byasigalayo. Nenzirayo ne mbijjayo era nga waali bintu nenva mu maka ge. Netandika obulamu obwange. Era mwabalina engombe egamba nti omukazi ku myaka 10 ogifumbye ono bw'olaga wamuli bakyamu mukwano. Waliyo ebintu ebijja ne bikuyingira mu bwongo n'owulira nga ekimala kimala. Nakyo ekintu ky'okumpita omwezi ate ekyokugamba nti ndeese omusajja mu nnyumba. Yali ng'abiŋŋamba ngamba bayimugamba. Naye kino ekyokugyayo amasuuka nze n'ebyaliko nalese bimanyi oba yabiyiwako oba kyali kikiba nange saamanya. Tekyandika kyekimu kyanyiiza nnyo. Bwe nti munnange ne mpeera omusajja mbe naddayo bugenda ne mmalayo emyezi gyange gyali nga 4 mwaka gwawera omwaka. Ne mmala ne nkomawo ku kyeyo. Kati ndi eno era nina essuubi nti sijja kuddayo naye nga twogera kw'olumu nnyo. Simuwa budde, namunyiigira namukyawa nnyo. Simuwa budde waka gye wali nawasizaayo abaana balabirira bulungi bonna bali mu bisulo bakuze. Musajja ayagala ennyo abaana naye kukya taata omulungi naye husband atuukiriddemukko nga 60. Bwe nti obufumbo bwe nali njagala ennyo nze kuva dda. Bannaye nga njagala okubeera omufumbo, nakati mpulira njagala okubeera omufumbo. Naye abantu abalungi tufuna abantu ababi. N'ogezaako okugumiikiriza ng'omanyi embeera erikyuka. Kyokka gy'okoma okugumiikiriza n'embeera eba eyongera bwongezi kubeera mbi. Bannange buli love story eba ne version yayo waliwo by'owulira nga kati ate n'ono buno bulamu bwe yasanga. Amazima amatuufu gali nti waliyo ba step mother abayisa obubi abaana, naye waliyo n'abaana nga bafuuka bakazi bajja
n'abakyala abazze okufumbirwa mu maka gaabwe ago. Ekyo njalo kibabulya kyenva mbagamba nti bw'obanga ofunye omukisa okumanya nti omusajja gw'ogenda okutandika okuwangaala naye ayina abaana, walubye mugwana okukkaanyaako mutuule mulabe mugenda kukikola mutya. Waliwo ebintu by'otomera obutomezi era bw'omala okubitomera n'ozuula nti omusajja yakulimba ne kakati otegedde bw'oba oli mweteefuteefu okusigala ng'okyali mu maka ago nga muteekeddwa okutuula kati muddemu muzimbe ekintu gwe guwakkiriza wali omanyi talina mwana. Kitegeeza wayagala musajja gw'omanyi nti gw'ogenda osooka omuzaalira ozudde nga baamuzaalira dde eri abaana abakulu bagenda kufuuka bakazi. Kati muteekwa okudda ku drawing board mumanye ekintu we mugenda okukivuga. Kikyosuubirwamu. What are your conditions? What are his conditions? What is expected from you and what do you expect from him? What are the do's and don'ts? What are the boundaries? Bw'abanga tayagala kuba ku baana be ng'omanya bw'ogenda okubeera n'abaana abatakubwa abatagambwako. Bw'abeera n'abaana nga baakutiitibya baakujinya nga ne bamuwoleza caayi. Bwe mbyogera biyinza okulabikira ng'ebiri simple. Ndi omu ku tuzenga olumu tukikayanako ne twatuuka ne tumanya buli omu ne tumanya ddi lwenziririza ddi lwe tumyumyula. Nagambanga nyimbe ngamba olaba abaana bano be bamanyiiza okuwa emmere nga emaze kugendera ddala ku temperature omwana gy'asobola okulya nga tayinaamu kwesika kwonna. Waliwo stage y'abaana mwana muwere, mwana ddala muto bujje ddala. Omwana ono bijja mmuki ebyo tabisobola, eno emmere tasobola kugirya kubanga eba ekaluba. Ono omwana alya mmere nti omwana ku stage bw'ati wanajja kulyawo kammonde kale wano alye ku ggi ate n'eggi bagenda kulimutabulira. Libeere nga bw'olaba akammonde akanyige. Kakati ekyo kitegerekeka. Naye n'osanga omwana myaka 4. Omwana nga bali bize bamuwoleza caayi bamuwoza agenda okukwata ekikopo ng'oluteeka ku mumwa ag'olutomera bugotomezi kubanga tayagala kusibamu. N'osanga omwana ng'emmere bwe bamuliisa mwana mukulu ne baliisa muliise. Munnange oyinza okubikola ng'olaba oyagala nnyo omwana. Naye ebimu ku bintu bye tusanga mu bantu eno nga tukuze obutagumiikiriza, obutakkiriza nti ebintu olumu tebijja kukola nga bwe twagala, abantu n'obasanga nga tebasobola kutoleretinga mbeera zimu, baayonoonebwa okuva mu buto. Nze saagala caayi, naddala caayi mukalu, naye ensonga zange ez'obutaagala caayi mukalu birala. Ekirala saagala nnyo caayi ayokya. Kyobola saagala caayi era bajja kunfukira caayi olumu bajja kuteekaawo caayi wallahi mwerabire kubanga caayi si kintu kyange okuggyako nga mata. Naye ate siri muntu agamba nti caayi bw'olaba saagala caayi ayokya kakati balina okumumpoleza. Ekyo Beki ayinza okukikola olumu ate nga tukaye ne mugamba nedda caayi muleke. Nanga nedda nti gw'ogenda muganala kubanga ayokya biki kankuwoleze wano onyweko. Njagala kukubuulira era nga mugamba nedda. Naye mbabuulira bino biviira ddala mpola olumu mu baana. Maama omwana baamumanyiiza mwali mulabyeko abaana be batwalira ne babawa emmere olwokuba bamumanyiiza omuwa emmere nga bagiwozezza oba caayi nga bamuwozezza olumu kutteko bw'ati n'abanga amwokya n'amuyiwa. Mwali mubalabyeko kubanga mwamumanyiiza kati muleese biki bino bye mutawozezza kyava abiyiwa n'akisamba ati ekikopo. Ndabyeko ate abaana nga baana bato naye nga baabakuza nti oteekwa okugumiikiriza caayi. Bwe tukuwadde caayi abaddeko ebirala ebyokulya okira olya ku ebyo mpola. Caayi mulina ate nabo tebasobola kukwata ne bagamba nti bakuleetedde baluta lweje. N'abazadde nabo bageraageranya n'agamba nti ono mwana muto kubanga eriyo abasajja ngate n'abakazi nga kyayagala abula munywera ku bbinika. Abo gye bali era mbatya. Naye ng'agamba kati bano abaana nedda watuuka omuweera omwana ng'era akakkanyeemuuko naye olw'okuba omwana yamanyiira kumumuwoleza. Ne wabaawo bali be bayigiriza ng'omwana amugumiikirizaako.
empola n'amunywako mpola naye oli yamanyiira okukwata ekikopo ng'alinga anywa amazzi. Kati oyo atera kuba nze nti nze njagala caayi munywe ng'alimu kubuguma, njagala bwe mba munywe ekyo kiveewo, naye obuvunaanyizibwa obwo bwange. Ate era sinze gw'oyinza okusanga ennyo nga tteeka njagala bantereka ekikopo ekimu nedda. Kati olwoba nkimanyi nti sipakuka caayi bwe mba siina budde bwe nga mwamanyi obudde bwa caayi si buyina, bwe mba wendi nga ngamba kandi ebirala caayi n'abeera waawo bw'awola okutuuka we mwagala ne munywa. Naye munnange nkubuulira bwe kino okiraba ng'ekyokusaaga. Abantu bwe batyo bwe babeera n'obunafu nga butandikira ku kantu akatono bwe kati. Kati bw'ojja n'ogatta omusajja ono okuba nti tasobola kutoleratinga nonsense oluusi wa bakazi ba Kabanzi, bakazi ba Mbazuulu, bannakapanka, bannaluwali abajja mmukuba. Tasobola kugumiikiriza muntu, tasobola kugumiikiriza bunafu bwa muntu. Tekitegeeza nti bonna abagumiikiriza babanga tebabawoleza caayi. Njagala okukusiigira ebimu ku bintu ebitukuba. Maama bamuwoleza caayi, ngambye nti waliyo abaana ng'abaana bazibu. Mutenda omukazi ku kyalo omugamba omukazi oyo ayisa bubi omwana wa mujja we, ng'olumu mutwala bigambo mwana byabagamba nga temubeerangako mu maka muli kubiraba. Kati simanyi byobadde ng'oyogera byolabye oba oyogera bye bakugambye obugambye ku muntu n'otwala ekifaananyi ekyo. Recently nabadde ne mukwano gwange twasinkanye, yabadde avudde ku kyeyo. Kati we twasinkanye nabadde ne mugamba sooka omperekereko tugende wano. Kati we twalaze n'afuna omukisa experience oba oli awo ebintu ebimu ntera okwogera. Waliwo omukyala yabadde antegeeza ku mukolo gwa muwala we ng'ayagala ngubeereko. Kyava akola statement n'agamba nti emirundi gye nkusinkanye gisoba mu 3 naye nga ntya okukugamba nga nkutya. Kakati ono eyakiwulidde bwe twavudde nga ngamba lindako, mpulidde eri statement naye nali nkuwuliddeko ng'okyogera. Engeri gye tugenzeemu awo tokiteeseteese kubanga nze mbadde njala kgenda, n'engeri omuntu oli gy'aku approachinze ekintu ekyo nakiwuyako ng'okyogera naye nga sitegeera nnyo makulu gaakyo. Mu abantu bakutyako ki? Kakati ogenda okunoonyereza ng'abamu ku bakutya baawulira oyo muzibu, oyo omuvubuka nga yeematira nga waakuteekateeka ng'onoomu approachinga nga si mmere kulya, ayinza okuwa ki attitude n'omubuuza nti ekyo kijja ku ki? Okunoonyeza nga baakimugamba. Waliwo abantu be tuyita abazibu, waliwo abantu be tuyita ababi, ng'ekintu ekyo tetuki-experiencinze nga tubijje mu propaganda. Amazima amatuufu abatambulidde ku mutukutu guno muwuliddeko abaana abapraisinga ba step mothers baabwe ng'agamba nti nze step mother wange ye maama abadde mulungi nnyo mu bulamu bwange okusinga omukadde yanzaala eyandera omyezi 9 mu lubuto lwe, ate yampisa bubi naye buli kalungi akange empya njala step mother akalye. Tubiwuliddeko. Kitegeeza nti eriyo abaana ababeera ababi obubi, eriyo abaana abasobola okugamba nti bankubye nga tebaamukubye, naye bw'azazzaako aba ne bamunenyezaako bamugambyeko. Kakati bw'osanga abasajja oteekeddwa okubeera omuntu omukulu, oyinza okuluuzinga buli mukazi ng'abakulemesa omukazi oba abakazi be baana. Nzisaagala ngambira ku baana bayisa bubi abaana bange, bansanga n'abaana baabwe naye nga baana babagambako bugambi ne bafuula ebigambo n'otwala eby'abaana oluvaawo ne basanga bagamba tajja kubeera omukazi. Maama waffe yalema okubeera mu maka gano, oluusi n'okufa nga yafa. Maama waffe ye muntu eyasemba okubeera mu maka gano. Kati gwe musajja mukulu obeera awo ng'okanyagwa kuwuula naye ng'abakuleetera okuwuula baana bo. So nsonga zino za kutunuulirwa bw'oba onoowasa kyobulaba abamu basalawo n'agamba nti nina gwe mmanyi ayina amaka ge g'asinga okubeeramu mwe muli abaana, temuliimu mukazi okuggyako ssenga w'abaana. Mwannyina yali mu maka ago naye n'abaana. Kati n'aba n'amaka amalala, eyo gye yawasiza mukazi w'abaana bakimanyi, naye omukyala oli wano wajjawo nga mugenyi era ne bamwagala nnyo kubanga mukyala mulungi afaayo eri abaana. Kati n'akozesa omukisa ogwo gw'obutababeeramu buli kaseera.
buli bwajja bamuyayanira bwe basalawo okugenda bakyaleko eri bwe bakyalayo kaba kaseera kagere asobola obbagumiikiriza nabo basobola okwefuga ne bavaayo bwe batyo bwe basalawo okutambuza obulamu bwabwe tebakyejjusa naye gwe oyingira ogenda kapaalo totunuulidde ensonga ezimu lwaki owasa omukazi n'omuleeta mu baana ekyo nkikulekedde nga challenge kale tulabye ng'ebimu ku bintu bye yawuliranga ku musajja ono abisisinkanye nga ddala mazima meereere ate bayinza n'obanga bye baayogera tebaabikakasanga bulungi nga tebabyexperiensinze bo nga bo kati ye n'akibeeramu wakati n'alabira ddala amazima amasengejje ku bye baayogera ku musajja ng'abirabye ekyokubanga takkuba kitegeeza nti si mukubi kubanga ozudde baakuba nabagambye nti olumu bakugamba ebintu ku muntu ogwogenda okutwala nga malayika Katonda yagitumye otaasibwa ng'agezezaako communicatinga nawe mu ngeri ez'enjawulo ng'akulaga nti oyo si muntu gw'olina okugenda naye abantu ne bakikugamba ng'obalabe ddala teboogeza mutima mubi teboogeza butaagaliza naye kubanga wagudde mu mukwano kakati n'owalana buli ayogera ku muntu wo ng'olaba ye mubi ogenda okibeeramu n'okakasa nti bakugamba gaali mazima merere njala babulira ebigambo bino bw'onoonyereza ennyo ku bantu abajja ne bakugamba ku muntu gw'ogenda okutwala ddala bwe weekennenya n'olabanga okwogera kwabwe si kwako kuba nti tebakwagaliza ne bakwagaliza bakulumirirwa emirundi egisinga kumpi oba bonna bwe batutuusa eri mu bufumbo bajjukidde ebigambo bino bye babagamba nga gaali mazima ne bajjukira ne bakkakasa nti abantu bano baali babataasa naye nga baataasibwa nga bakigwamu kale nno olumu bwe bakugambanga ku bintu twala omutawaana okukomparinga take note kola okunoonyereza okukwozudde ki bw'ozuula nga si bituufu then tambuza kintu kyo olwo by'ozuula nga bw'oba okyalina omukisa ogugamba nno ng'oteeka okunyiga eppeesa eryo obe nga weetaasa ekibabu ogambye nti omwami ono he's a good father but mu by'okubeera husband omuwa 60% simanyi oba okifumiitirizaako nnyo omusajja ono okuscoringa 60% at 60 tuba tugamba nti omuntu ono osobola okubeera naye ennaku zino omusajja ng'alina ebirungi 60 oyo aba ayita omuwala ng'alina ebitundu 60 aba ayita kati tuyinza kwebuuza nti mu 40% eno gy'atalina mwemuli biki ebimulema oluusi ogenda okwekanganga kale mwemuli ensonga oba oli awo enzito n'ogamba nti mu 8 bine 10 kunze bikulu ate nzudde nga tabisobola kati awo tuyinza okugamba nti kitegerekka but 60 ku 10 aba takola bubi naye naffe ku bye tuwuliddemu ebimu ebiyinza okubanga tugamba nti omusajja ono 60 omugonnomoddeko ngonnomole oba obadde okyamusa eki nga tulaba obubonero omuwadde bungi okusinziira ku bye tuwulidde nga mmaliriza story eno tozze kwebuuza amagezi ozze kubaako by'otulaga by'oyiseemu abalala babeere nga babiyigirako abakyala nga bwe mutaagala basajja baamumwa tewaliwo gye baatongoza nti omumwa gulina kuba gw'abakazi nterere bulungi Ivani ofune bulungi sooti olwo shooti ennungi abaana ab'obuwala oba abakyala njala bategeeza nga bwe mutasobola kutoletinga bulamu bwakuba na musajja wa mumwa omusajja ayombera n'akamunyera akasaze n'abuuza lwaki kamunyera kano kasaze ne kimuyombya gwe tuyita omusajja ow'omumwa nga bw'owulira nga tewandyagadde kubeera na musajja wa mumwa twagala okukujjukiza nga tusinziira ku kaalo kuno amatendo nti tewaliwo lwe baatongoza nti omumwa gulina kuba gw'abakazi bannanga abasajja tetwagala bakazi ba mumwa omukazi ne yeetoolera ku kano n'ayombera kali omukazi ayombayomba mbw'okubeera n'omukazi bw'otyo omukazi bw'atyo waakiriko okubeera mu nkuba etakya ddala okubeera n'omukazi omuyombi oba ow'omumwa bw'atyo kituufu waliwo omusajja gwe bagabane musajja ono ekimu musajja ayombanga abakazi olwo baatongoza okuyomba nti kw'abakazi omwana omuwala akola obwenzi ng'abasajja baatongoza abasajja twende bane omwana nabbanga abasajja baatongoza okubba bannange omusajja akola olugambo ng'abakazi balina certificate ey'okuba nti muno be balina ebbaluwa ey'okukola olugambo nedda naye byonna twongera okukulaga nti nga
teri musajja anyumirwa mukazi we kubeera mu lugambo. N'okisimba n'olyoko simba olukono emmere n'esiriira kubanga oli eri owolokosa. Teri musajja ayagala kintu ekyo. Njagadde kukireeta nga mbalaga nti bwe mutyo bwe mukosa abaami nga mwe mulinga abakitwala nti oyo nomo shiiti. Omusajja tumuwulidde nga wamumwanga bwe baayogera. Naye njagala bategeeza nga tulowooza nga tuvumiririza nga tuvumirira ekikolwa ky'omusajja okubeera ow'omumwa. Bwe tumala bwe tuti tuvumirire ekikolwa ky'abakazi okuba ab'omumwa. Omukazi n'ayomba, omusajja n'agamba mbeere mu ofiisi nkole emirimu gya kampani kinanyamba n'okusikolinga. Omusajja n'abeera good performer mu kampani ahitinga target, naye ekimuleetedde ekyo ye mukazi okubeera ow'omumwa ewaka. Kati ekyo tukyanyumirizaamu oli ayinza ogamba tula nti ate omumwa gwayamba amaka go okukulaakulana ng'omusajja yasinga okuwangula ebirabo bya insurance company kubanga yasinga okutunda insurance baakuloga akatawaano. Kyogamba nti omusajja okukuba kwe kukuyambye okubeera n'empisa ng'akugolola ettumba. Kale nno njagala okutegeeza nti bambi abasajja nabo tebaagala bakazi ba mimwa. Tebabaagala. Omuntu ow'omumwa atama oba mukazi oba musajja. Ekyo kye njagadde okujjayo. Njagala okuba nga nkusiibula kirwa kyembuusa wano kye nabadde ndaba nga kikulu. Taata okwagala muwala we ne kituuka ne kitama omukyala. Bino biri nnyo ku bintu bye mulina okukkaanyaako. Waliwo olw'oyinza okutijjisa ennyo omuwala oba abaana bo. Ekigambo okutijjisa okiwulidde? Okutijjisa, okwagala abaana bo si kibi. Bwe kituuka mu kutijjisa kiba kirala, kiba kitandise okuvaamu ekirabika nga si kirungi oba oli awo. Kati oyinza okubikola ne kitama omuntu. So nga ne mukazi wo asobola okukikola. Mukazi wo ayinza okukuba mikwano gye n'owulira nga gikutamye. Ate nga bawala. Tekiri nti ne bagenda kubanga bamukwana. Otandika okwekenya nti booli abaleka bamufunira n'abasajja. Nga bw'oyinza okulaba nga mukazi wo asusse okutijjisa ba mikwano gye. Bw'ayinza okulaba nga omukuba nnyo mikwano gyo. Omukuba nnyo babbesitiibo. Omukuba nnyo abaana bo. Obanga agamba nti ye talizaala. Byonna obiwulidde. Naye jjukira bino. Omuntu gw'otwala tomutwala kubeera naye wiiki mwaka bulamu obwo bwonna nga Mukama akkiriza. Weetegereze ani gw'otwala. Wekkaanye nnyo ani akutwala. Katonda omulungi otwadde omukisa okulira ebigambo bino. Yigiriza abaami. Olumu tugenda tuteeka olukongolo ku bakazi be twawasa ne batusanga n'abaana nti bayisa bubi abaana baffe. Olumu ng'abaana balina bye batukweka nga bakola obuzannyo ne batuuka okulemesa bakazi baffe awaka ne tubeera mu buwuulu ne tubeera mu bwomu ng'ababireese baana ate obuzibu obwo nga tetutwala mutawaana kukwetegereza. Tekitegeeza nti teriyo bakyala babi eri baana be basanze mu maka. Buli omu mukomeko, buli omu mulage wagwana okutereeza. Katonda omulungi abateekateeka okufumbirwa bawulira ebigambo ebibabuulirwa ku bantu abo be batwala oba ababatwala. Naye mu bigambo ebyo ebiseera bingi gw'oba oyogera ogezaako okutaasa abadduwo n'abazaana bo. Tuyambe okusobola okufuga okukyamuka kwaffe n'okuggwaamu nga tutunuulidde byakumpi ddala okutunuulira ebyewala. Tuwe omukisa okulaba ababeezi b'otuleetera. Abo b'otuliidingako okwegomba kwaffe kuleme okutufuga kubanga desires zaffe olumu omulaba omumwe ayita okutusuula. Tuyigirize okufuga emibiri gyaffe, okufuga obulamu bwaffe, okumatira abantu bajja mu bulamu bwaffe baleme kutusanga nga tuli bayala ba buli kimu. Tuleme okutunuulira ensonga ssemasonga, tutunuulire obuntu obutonotono obukola ekiseera ne bukyenkya nga ssente ze zaatumalamu ne tuyiga okuzeekolera nga ne tukizuula nga tebikyakola naye nga tuzaaliddemu abaana mu bulamu obwo. Tuyigirize okwegendeza n'okukola okusalawo okulungi okutabeere kwakwejjusa. Obeere Katonda ffe tubeere abaana boleero na bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabira ndi we all say amen. Thank you so much for watching.